Munnayuganda munnange nkusaba eno video gibeereko era ogiwulirize kubanga kiyamba ggwe ng'omunnayuganda. Bingi nnyo byebatukweka bye tutaamanya. Twamala obudde bungi mu masomero ne tusoma emyaka, abamu baasomera ddala emyaka 10, emyaka 20, emyaka 15 ng'ali mu ssomero. Naye bw'asanga video bweti eya madamu tica ng'asomesa akulaga rights zo ng'omunnayuganda ze ziriwa, n'akusomesa constitution ya Uganda ogitegeere. Eyo olabira ddala nga video mpanvu nnyo, naye ngeri empanvu gyakugamba eddakiika 10 akunnyonnyodde mu lulimi lw'otegeera, n'akunnyonnyola bulungi nnyo. Olabira ddala nga obudde tobuyina, naye nga weerabidde nti wamala emyaka 10 oba 20 oba 15 mu ssomero, walabira ddala nga obudde wali obuyina. Naye ng'essaawa eno wavaayo ne mu ssomero nga toyina kyotegedde, naye ng'essaawa eno osanga video ng'eno olabira ddala nga eyo mpanvu nnyo, toyina budde bwayo. Naye nga buli munnayuganda yonna yonna kikakatako okumanya rights zo. Ate tufunye chance tugikozese, manye rights zo ng'omunnayuganda. Omukazi akugambye nti munnayuganda w'oliba oyagala ensi yo etereere, gwe kennyini nnyini gwe agenda ogitereeza. Ekyo kiri mu constitution. Essaawa eno abasajja basinza Museveni yakedde ku makya n'agamba ajjewo beyiro. Okitegeera, ajjewo beyiro naye nga talina na right ne mu constitution ya ggwanga. Obuvunaanyizibwa bwo oba gwe nga munnayuganda mu constitution gwasookera ddala gwe nnamba emu. Museveni ali eri mu nnamba 7, naye ate ye ali mu nnamba 7 ategeerera gwe ali mu nnamba emu. Akulaga nti gwe toyina makulu, naye nga mu constitution bonna abaagikola balabira ddala ng'ekintu eky'amakulu ennyo ekirina osookerwako ye munnayuganda. Kati omuntu ate ali mu nnamba 7 avaayo n'akuggyako eyo right yo. Mukwano, mufube okulaba nga video nga bwezi timuziwa obudde otegeere, kuba kikuyambako okuzibuka amaaso olabe nti bulijjo kye mbadde simanyi kyekino. Okitegedde? So munnayuganda mwebeereremu. Akawaayira akawa mwami Museveni obwa president kali article 98 musuula ey'omusanvu. Nze essuula ey'okuna yempa eddembe lyange okweyimirirwa. Kikyekyo? Kakati gwe olaba gwe baweera ekitiibwa mu ssuula ey'omusanvu okitutte. Nze lwaki onjijjako ekyange kye bampeera mu ssuula ey'okuna? Akawaayira akoogera ku president kali 98. Akoogera ku nze kali number 1. Mu ssuula ey'okuna? Mu ssuula esooka. Article 1 gye njagala osome. Article 1 egamba nti obuyinza bwonna bw'abantu. Constitution yene egamba nti obuyinza bwonna bw'abaki? Bw'abantu. Article number 1. All of power belongs to the people. Obuyinza bwonna bw'abantu. Mu article number 1 bagamba obuyinza bw'abantu. Nze naawe ssebo. Naawe atuwuliriza. Mu article number 98 ne boogera there shall be a president. Nzayogerwako nzonjijjako oti obuyinza bwange obuli mu nnamba emu. Obuyinza bwonna bwange. Gwe ali ku nnamba 98. Bino ebintu babigenda babiddiringanya. Kyova olaba ne parliament eri mu ssuula ya 6 ne president ali mu ssuula ya 7. Nti n'abawandiika ssemateeka balaba nga parliament nkulu nosinga president. Parliament nkulu okusinga ki? President. Bannansi bakulu okusinga omuntu yenna. Ekyo kye twogera mu people power. Kyova olaba baboogererako mu article 1 mu chapter 1 and article 1 of the constitution. All of power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with the constitution. Obuyinza bwonna bw'abantu. Era banaabukozesanga obw'ekitalo bwabwe obwo banaabukozesanga nga ssemateeka ono bw'agamba. Without limiting the effect of clause 1
of this constitution. All authority in state emanates from people of Uganda. And the people shall be governed through their will and consent. Obuyinza bwonna obulina abantu bonna oba ebitongole byonna oba abantu bonna busibuka mu bantu babujja eri bantu era abantu banaafugwanga with their consent and will nga bebakkiriza era nga bebakitaddeko omukono will and consent nga bakyagadde ate nga bakkiriza. Lwaki ye Museveni tumuleka ye yagalire mu article 98 nga ffe abali mu article number 1 tuganya ojje yagaliramu ngera buli wembagamba nti mulina obuyinza nga mugamba nedda tetubulina ate nga semateeka ebutuwa nedda nkugambye nti obuyinza obulina nti nedda tetubulina. Basebo ne banyabo olunaku lwe mulitegeera nti mwe bannannyini buyinza ebizibu byaffe byonna bigenda kuba biwedde. Ennaku yonna etuluma lwakuba temumanyi nti mwe bannannyini buyinza. Bannayuganda balinga ekinyonyi kya ŋŋaali. Ekinyonyi kya ŋŋaali ekyo ekiri mwaka ekyo. Waliwo eyali ambuuza nti ye lwaki kiyimiriza okugulu kumu. Ekyo kiraga nti kitambula. Uganda tetudde egenda muki? Mu maaso. Ke kabonero ako. Kaba kalaga nti Uganda tetudde egenda muki? Mu maaso. Ekinyonyi ekyo kikulu nnyo mu Uganda wano. Tokkirizibwa wadde okikasukira ejjinja. Tokkirizibwa wadde okyogerako ebigambo ebibi. Kyekinyonyi ky'eggwanga. Naye kyennaku ekinyonyi ekyo tekimanyi. Ekifo ky'okuyitaawo ne kigenda kitula wali ku Sheraton ne kisalako. Kibeereye emmanga mu nsaalu mu ntobazi. Kakati naffe bannayuganda tufaananye ekinyonyi ekyo nti tuli baakitiibwa naye tugaana okukimanya. Kyova olaba Museveni tayagala musome civic education, tayagala musome political science, in fact takyayagala musome na history. Kyova olaba nze programu yange eyatwejjukanye baagisalamu ne bagigoba ku CBS because temumanyi nti mwe bannannyini buki buyinza. Naye bassebo ne bannyabo ndi wano kukibagamba nti mwe bannannyini buyinza ate nga soogera bwogezi wabula mbabuulira amazima ameereera okusinziira ku ssemateeka. Era omuntu okufugwa n'akyemalira kulinganga muntu kukutuula ku mugongo. Teriyo muntu asobola kutuula ku mugongo okujjako nga naawe okkiriza okutama. Nobody can ride you. Madamu tekyawukabaddiremu. Nobody can ride you unless when you bend your back. Teri muntu asobola kukutuulako n'akuvuganga kalogoyi okujjako nga naawe owese omugongo. Kitegeeza okukutuula ku mugongo kubeera kusalawo okwo. Kyova olaba bagamba Ugandans can only be governed with their will and consent. Teri asobola tufuga okujjako nga tukkiriza. N'oyo mwami Museveni atufuga kuba twakkiriza. Amawanga agatutunza ebintu byaffe ne gatusuza mu kyaki nga tusaba ebyamagero ne tugenda ku basawo Abaganda ne tulimba ne tuwayo buli kye tulina tufune visa tugagendemu. Bannannyinigo kye basooka okutegeera nti be b'obuyinza. Eky'Abannayuganda obutamanya nti mwe bannannyini buyinza nakyo kikomemu 224. 225 njagala otandika okukyessaamu okkirize nti obuyinza gw'obulina. Era ekikyakuganya okubufunamu kuba Nambooze ye aganya okukikkiriza. N'olwekyo bassebo ne bannyabo oba mundu oba ki we can only be governed because we have consented. Ne bwatufuga obubi tuba tukkiriza.
ate temulowooza nti mu Uganda mwokka mwe mufa abantu nti gali amawanga agalimu abantu abavaayo ne bagamba tuganye nti bo bannansi bayo bo tebafa wano Kenya wokka bateeka omusolo omujja mu constitution abantu ne bagamba tuganye ne guvaawo mwowane Uganda ne mutya okufa ne gusigalawo kati business zonna ziggaddewo buli woyita ebizimba osangako tulete gavaako e Uganda oli n'agamba gajja kudda n'olaba n'omuntu nze nali South Africa amasannyalaze ne gavaako okumala eddakiika 14 minisita n'aresigninga naye ffe wano bagamba nti gagenda kuvaako gabadde galudde ovaako mukomye okwefuula nga ŋŋaali guno omwaka gugenda kuba 1 in 2 guno omwaka gulimu emyaka 2 2 in 1 tulina okukola ebintu ebyobuzira bwe tuba tetuli ready kukola bya buzira era tukuŋŋaane tulagaane nti tetugenda kukola bya buzira tuleke mwami Museveni atekewo obwakabaka bwatufuge nga bwayagala tumuyimbenga ne munyimba tumugambe n'omugamba nti wangaala tuleme kwemalira budde nga ate twemulugunya tugende n'ekiriwo naye bwe tubanga tetugenda kwemulugunya tulina okukkiriza ekyo ekyatuweebwa ssemateeka tosobola kuŋŋamba nti omuntu asinzira mu kawaayiro 98 n'anyigiriza ffe aboogerwako mu kawaayiro namba emu abalina obuyinza bwonna so basebo ne banyabo kankome ku ebyo teriyo omuntu ajja kuvuga kalogoyi okujjako ng'okkiriza okuweta omugongo constitution ekuwa eddembe ly'okweyimirirwa constitution ekuwa eddembe ery'obutasibirwa bwerere constitution ekuwa eddembe ly'ofugwa omuntu g'oyagala yeemu yeteekawo obwa president ye mwami Museveni ne banne ne banyweza ekyo constitution kyebawa mu 98 ffe ne tugaana okunyweza kye batuwa mu namba emu ne tubonaabona I don't know why I love you obvious pain but I think this body should face back as it is that we are moving forward agamba nti tukyuse ŋŋaali tumutunuze ennyuma kuba gye tulaga mbw'osomesa naye babiwulira abalala bonna saaga ne bwe batabiwulira naye gwe boy child n'obiwulira kijja kummala gwe va ku balala ŋŋamba gwe abalala si kikulu naye gwe bw'oba oyagala gavumenti ekutyerekeraawo gitya nkiddemu bw'oba oyagala gavumenti ekutye lekeraawo okugitya toddangamu kutya abakulembeze babawa buwi kitiibwa abantu abamu bagatta okutya n'okuwa ekitiibwa waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'okuwa omuntu ekitiibwa n'okumutya fear ne respect webale mupi kuvunula ŋŋaali sure it is looking forward yet we are moving backward. What are your thoughts on the East African Confederation? Like tusobola okuteesa nti tulire wamu Ssekukkulu oba tukole ekibiina kya muno mu kabi kuno ku kyalo naye sisobola kubeera nga ndowooza ku kibiina ekigatta abafumbo mu kereziya okujjako nga nze nsoosa okunyweza obufumbo bwange oba bakategedde tetusobola kugamba nti tunaalira wamu Ssekukkulu ng'amaka ag'omuliraano naye ng'eno ewange obufumbo tebuteredde mwami wange nkasukidde ebintu ebweru ate ne ntandika kugamba nti nninda kuliira wamu Ssekukkulu ng'ab'okukyalo tesobola kwogera ku mukago gwa East Africa okujjako nga tumaze okunyweza ogwa Uganda kuba n'ogwa Uganda nagwo mukago abantu baagala kuddayo kubeera nga Baganda Banyolo Bakyoli twagala kukutula mu Uganda ate tugamba kugatta East Africa in fact nze njagala nnyo Buganda yekutule ku Uganda osinga Uganda okwegatta ne Kenya tulina kusooka kumaliriza kya Uganda tubeere nga tutebenkedde tulyoke tutandika okwogera ku kye Kenya okwegatta ne Tanzania in fact bali abeeri tebatwagala nako bo bagamba abatanzania bagamba
bannayuganda baagala twegatte nabo babbetta kalyaffe. Kikiffe kye tutwala mu mukago okuggyako endooliito. So tetwagala muntu atunyumiza bya East Africa, twagala kusooka kumaliriza bya Uganda. Soke tumalirize waka. Ne Uganda yennyini tefunanga banna Uganda abantu bakyerabira mu groups zaabwe entono kyovola bawaliwo obusosoze bungi nnyo wano. Mami Kyagulanyi yogerako ku kyokwagala okutwala ene Busabala baagala kutwala ttaka lyaffe. Somako mawulire ga leero. Lwaki tebatwagala? Ffe mu East Africa amawanga amalala gatulabanga abayaayi abafferefere. Tulina osooka ofaanana bannaffe. Naye gwe omuntu ne bwe tuteesa obuteesa nti tuddeyo tuzimbe Lwerwe, Kenya ezimba n'emala, Tanzania n'emala, Uganda nga yo ssente zaayo n'ezibba. Noddaabiriza ebaddewo. Lubyayo agambye mbu ali Dubai abantu tebabiwulira. Abantu babiwulira okujjako nga Lubyayo ogamba gwe tobiwulira. Naye nze ndi mugumu nti Lubyayo mpulidde. Era ategedde. Era otegedde. Ate era gwe gwandeese. Gwe enkyukakyuka nze ensibye. Ffe abantu b'emukono bino twabiwulira era tubitegeera. Wano ffe NRM yeri ku opposition. Mwe mutulwisizza. Okutuuka mu nsi ensuubize bassebo ne bannyabo.